ku Brand Pro Property Services Limited tuzza okubalagayo ennyumba eya layisi era eno si ya bbeeyi nga bulijjo mubadde mu complaininga. So eno eri ku 105 za Morris ne mukamaawo naye eno yammwe kuba nagitemyemu bbeeyi nagisaze nnyo mbadde nagiteekamu omupangisa wa ofiisi naye ndaba nga sente nzaagala nzina okukola ebirala. So kali kagadde ne mukalaba n'obugundi bukuzeemu ka compound obuti egamba bulabisa bulungi compound. So ennyumba eno eri ku 105 erina ebisenge 4 era byonna tugenda bibalaga ne bathroom 3. Mulimu kitchen, sitting room ne dining room, erina ne boys court emabega ne fumbiro lyewabweru ne toyize wabweru nga bwe tugenda okuzibalaga. So mutambule naffe tubalambuze. So eno lyekkubo eri kutwala emmanju oba ogiyite korido eyewabweru. So zino ze boys quarters, kuliko rooms 2, kuliko n'effumbiro lyewabweru ne toilet. So kano akawaya kaali ka antena naye bagenda kukajjawo bano nabagyeemu kawaya kano kawaya ka antena ya bano olw'okuba nti bagenda bajjamu antena yaabwe. So eyo eri kale fumbiro, zino rooms za kusulamu zito yawabweru. Yalino fumbiro lyewabweru, kano ka store eyo boys quarter ya muntu kusulamu. Esobola eri self content. Njaba wano ogenda wardrobe eri bathroom atawateeka ekitanda kye wano nateekawo ka dining akatono ng'abantu nga 3-2. Asikali abaana apangisa oba muwadde maka ono osobola okuteekawo maid ate abasikali ebiseera ebisinga mulimu abatasulawo nga yajja misana manya ajja kiro n'agende ku makya. So abo tobateekako nnyo birowoozo naye obusinga kujjako bano abasulawo. Kati eno yetoyiye wabweru, kati eno taapu n'eyo taapu gyoyagalako gyokozesa. Ezo tanka ya reserve water. So eno sinki abava mu toilet banaabira wano engalo. Kano kawooko wakakuzaayo, kano kawooko we kakuzaayo mu maaso mweno korido. Osobola ogibalaga ekuzaayo mu maaso eri. So kati tugenda balagako munda. Tekirina buzibu. Ekisumuluzo kiri ekyo mu maaso nakyerabidde. So kati wano tuba tuyingidde naye main entrance yeri ekisumuluzo ky'emiryango sajjize nakyo. So balage ku kitchen eno. So eno kitchen yaffe ono wagenda kuuka. Wagenda kuuka ebintu ebirala, firiji egenda wano, swiki yayo yeeno. Fumbiro gazi bulungi, si ttono ng'era sayizi y'ennyumba bw'ogiraba. So kati eno wano dining room, eno sink,
eno sinki yaffe. Ebisumuluzo bya wano bye neerabidde mbadde manyi nabireese naye naleese bya nnyumba eri. Eno ye main entrance. Main entrance. A sitting room. A sitting room and a dining room. So eno tetwakola open kitchen olw'okuba nti n'ebisenge byeyawula. Kati wano tugenda kusooka tulaba ebisenge bino ebisatu. Ekisenge ekisooka kyekino eky'abawala. Ndowooza ne kakala mu kalaba ak'abawala eri self contained. Self contained shower and toilet. Omwana terigenda wabweru, so aba balina ne wardrobe yaabwe wano. Balina ne wardrobe yaabwe. So eno ye bedroom y'omugenyi. Kubanga eri ya maid ekikwanguyira kyokola oyinza ogamba maid asule wano oba asule wabweru. Nti abagenyi n'abateeka wabweru. Maid asule wano okumpi. Kati olukuubo mululaba lugazi bulungi. Ku nnyumba zonna ze tusinga okukola ze kolido. Omuntu aleme kuyitamu nga yeekola ki? Yenyugiriza. So eno ye general bathroom. Eno ye bedroom y'abalenzi. Kati bedroom eno y'abalenzi ekozesa wano n'ekisenge kiri eky'omukozi oba eky'omugenyi bonna bakozesa eyo toilet. Kyobola nagambye ebisenge biri 4 toyi 3. So tubatwaleko master bedroom. Twabyawula abaana basule bokka n'abakulu nabo basule bokka. So kati eno ye entrance ya master bedroom. Kati walking closet wano omuntu bw'oyingira togenda nangatta eri aziteeka muno. Bw'ayingira wano ng'avudde wabweru engatta aziteeka wano tagenda nazo wa mu kisenge. So kati eno ye master. Ndowooza mulaba walking closet. Kati eno wardrobe ya master bedroom. Master bedroom, then eno ye bathroom. Nango gibalage bulungi. Wano sink. So kati ennyumba eno
eri Kitendese Kiwunga Ntebe Road eri ku 10/5 ekyapa kya Mailoland. Nali ngitunda $4,450 naye nagikendeezezza olw'okuba nti nno yo si mpya, yano ya myaka 4 nali ngitaddemu bapangisa naye nga ba office tebagyonoona nga bwe mugirabye munda. So ngitunda $380,000 zokka. Ndowooza kati emitwalo giringa 10 egya $. So naye bw'oba wa kaashi 360 biggwa. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bakasitoma baffe bonna n'abawagizi ba Romantic Entertainment. Mwebale nnyo okutuwagira. Seguku estate yaggwawo, Lutembe nayo yaweddewo. So kati tulina estate empya gye tugenda obbalaga ekigo eri ku mazzi. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege, Mukama Katonda abatukuumire.